wange nsanyuse nnyo okubalaba. Tuzze kubasabira. Tusaba Omukama Katonda abakulembere byonna awe n'omukisa. Twebaza Bassenyonjo ne ttiimu yaabwe yonna olwa byonna bye bakola mu ggwanga lyaffe ne mu kitundu kino. Tubateeka mu mikono gy'Omukama. Buli omu pulaani zammwe ze mulina ku ngendo ze mugenda okugenderamu n'abagenzi olwaleero namwe abanaatera okugenda bisendevemu omukisa ogubasooka gye mulaga. Leero buli kintu kyonna awali erinnya lya Mukama waffe Yesu kikuba amavi, eby'omuggulu, eby'omu nsi n'eby'omu magombe. Buli lulimi lwatule nti Omukama. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Omukama abeere nammwe. Twegattana bano Kanyesige Aurelia, Kyasimire Jacinta, Atwere Sharon, Ninsaba Rita, Kagabawe Joelia, Namudu Madven, Nanyonjo Regina, Tukirize Patience, Nagai Angela, Kamwine Betty, Nampeje Elizabeth, Nakiberu Jane, Nasasira Brenda, Nasolo Aleni, Namukose Sumini, Naiti Nefisa, Namata Rebecca, Kuhirwa Flavia, Angisibwe Allen, Namukasa Sara Longuse, Katushabe Stella Maris, Kanyesige Alien, Tuliahebwa Annette, Nagawa Irene, Kabahweza Harriet, Owembabazi Evanis, Namalo, Namyalo Winnie, Nasazi Lydia, Nainebbabazi Anna, Namaganda Leste, Nachabule Topista, Nabunyamaria Babirie, Najokomire Brenda, Namulino Florence, Naosumba Prose, John Gisha Monica, Tamken, Mega, Nakande, Fenna bannange buli omu waali zibiri zaako. Olumu tukola ebibi bingi nnyo ne sitaani n'atwekengera. Tusibirizeemuuko, tusaba Omukama atusaasire. Ffenna Abakristo wiiki eno Omukama waffe tujjukira nti yabonabona n'afuula ebibi byaffe n'abimalamu amaanyi ng'atutuggyako. Katulowoozeemu ku nsobi ze tukola, ebibi bye tukola mu birowoozo, mu bigambo ne mu bikolwa. Tusabe Omukama atusaasire tusobole okuweereza mu nsi emu agisimbe. Netwalira Katonda omuyinza wa buli kantu. Mu kwogera, mu kukola ne mu kutakola, bunsinze, bunsingire ddala. Kyembalegayirira Mariya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatula ekisa ffenna, atusonyiwe ebibi byaffe byonna, atutuuse n'embulamu obutaggwaawo. Christ.
osirise funa essaala gye bwesabirayo gy'osaba Katonda agajjaawo nga bamboggolera. Tusoma mu kitabo kya Isaya omulanzi omutwe ogw'ataano olunya olwokuna okutuuka ku lw'omwenda. Omukama Katonda yampa olulimi olw'abagunjufu, manye nga bwe nsobola okwanukula ayenjebuse, okunyweza n'ampa n'enjogera. Anzuukusa buli nkya, mpulirizenga omuyizi. Omukama Katonda yanzigula amatu era saajeema, sadda mabega. Amabega gange nagalekera abankuba, n'emba zange nazirekera abankunyula ebirevu. Amaaso gange saagakweka banjooga nga banfujjira amalusu, kubanga Omukama Katonda annyamba. Kyenava nema okwekanga, kyenava nzisaawo amaaso gange ng'ejjinja, era mmanyi sigenda kuswazibwa. Awolera eggwanga lyange andi kumpi, ani anannwanyisa? Kale twesimbewo ffembi, omulabe wange y'ani? Kale ansemberere. Huyo Omukama Katonda yannyamba, ani anansibako omusango? Laba, anti bonna bagenda kuggweerera ng'ekyambalo, ennyenje zigenda kubalya. Abooluganda, ebyo Omukama yabyogera. Namugereka
n'ababiri gwe bayita Yuda ow'Ekaliyota n'agenda eri abakulu b'abasosoloti n'abagamba nti mwagala kumpa ki nze mubakwase bo ne bamukwanga ebitundu bya ffeeza 30 ye n'alyoka anoonya ebbanga eryesiifu amubakwase. Awo ku lunaku olusooka mu nnaku ez'emigaati egitazimbulukuse abayigirizwa ne basembera awali Yesu ne bagamba nti oyagala tugende tukuteekereteekere wa gy'onoolira Pasika.
Yesu n'agamba nti mugende mu kibuga ewagundi omugambe nti omuyigiriza agambye nti obudde bwange buli kumpi ewuwo gye nnaakolera Pasika wamu n'abayigirizwa bange. Abayigirizwa ne bakola nga Yesu bwe yabagamba ne bateekateeka Pasika. Obudde bwe bwawungeera n'atuula ku mmeeza wamu n'abayigirizwa 12 bwe baali balya n'abagamba nti kambabuulire munnammwe omu ajja kumpaayo. Bo ne banakuwala nnyo ne basooka buli omu okubuuza nti ssebo yenze. Ye n'addamu n'abagamba nti akoza nange mu kibya y'anampaayo. Ewaawo omwana w'omuntu ayita nga bwe kyamuwandiikibwako, naye kyokka oyo anaawaayo omwana w'omuntu ziri musanga. Kyandibadde kirungi omuntu oyo n'atazaalibwa. Ne Yuda eyamuwaayo n'addamu n'agamba nti muyigiriza Rabbi yenze. Ye n'agamba nti oyogedde. Ebigambo by'Evangiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bigomye. Tutuuleko. Masiki yange egudde kangirondewo. Kubanga bwe tugenda ku mikolo ennaku zino mala kubuuza abakolola muwanikire emikono n'obafunira tenti yaabwe. Mukama mulungi. Bannayisanyusa nnyo okubalaba. Baŋŋambyeko abamu bagenze dda bali ku kisaawe bali mu nnyonyi ndowooza kola ennyonyi enyuma. Nze banayeze nakulabira nga ntandika nga nakasooka okulinnya ennyonyi ogumundi ogwasooka. Ekyalo kyonna kyenyina gyeri gyenzaalibwa nagenda nakyo mu nnyonyi. Nensooka nnyingira nagenda nyambadde essuuti nga kyekyo. Nensooka nnyingiramu awo naye saalimu nzekka alimu amaalo. Kubanga bwe yasitula bwe nengera bano balinga bakubiddwa omusimu bagira bali neyambuka bwe balinga bakubiddwa yaabwe. Neŋŋamba ate bbe ekyalo ekyabwe kisinzeeko ekyange. Netugenda eyali atudde okumpi eno ennyonyi gy'otera okukozesa. Nemugamba nkozesa n'endala. Newe gwali gusooze negezaawo okwepaakapaaka. Kye nakola obutaddamu kugira mboozi kumbuuza kika ki. Neneefuula awuliriza music paka kutuuka. Kati bannaye ekituleese tuze kubasabirako omukisa gwa Katonda. Nkimanyi amadiini gammwe ga njawulo. Mulimu Abasiraamu, Bakatoliki, Balokole, Bakristaayo, mwenna buli omu mu ngeri ye. Katonda tusinza y'omu. Era nze nzize nga omukulu w'eddiini nga bonna abapaasita imaamu nzaaliwo. Kati nzize koowola Mukama Katonda abategekomu ababunduguleko endulundu y'omukisa ebawerekere nga mugenda eyo. Naye tumaleko olayo mwoyo mutuukirivu. Manyi mwoyo wa Katonda bwakka akulambika ekyokukola. Tolaba awo sigenda kulawo nnyo nga njigiriza sazze bannyukiramu. Manyi waliwo omuntu asobola okujja n'ayigiriza nga tamala. Tolina ng'omuntu muyinza ga muntu kyanaatukulembera mu saala ng'alinga agezza bannyukiramu. Abanga agifundikira ate n'abanga agitandika nayo n'agumiramu n'emizimu naga nayo byabaddemu. Ate mbamuli abo abamu nga bakaaba ate abo beetaaga sipo. Kati sigenda kulwawo wano nga mbayigiriza. Ate mbalinga n'emyaka abamu ku mmwe muwulidde ebigambo ebimala ebya Mukama. Ayinza n'okukebera abamu ku mmwe era nga nnaku ntono nnyo nga wabadde mu ttabo. Naye ng'emyaka gy'oli nandibadde ng'oli mumativu nabale mutusabiranga nojja n'oyigiriza. Muntu wabeera mu kyaja aba awuliriza bw'abeera agoberera. N'ennaku nga nnya ng'ali wa jjajja Kajambiya ng'ali eyo jjajja naye nja kwogerayo obugambo nga bwobwo. Naye tukole mwoyo wa Mukama atukkemu abalambike. Emyaka gye mulimu ndaba abasinga gya bizibu. Abamu osanga obadde amalya nga 6 wafumbako ewa Kajoba, ewa Sentamu, ewa Lutwama, ewa Safiiri. Kati obadde tolina. Osazeewo odduka abasajja baaguno ogende Bulaaya. Abaana bonna bazadde abamu Banyankole, abamu Baganda, abamu Baki.
bakusobedde abamu baabatwala bambe batamanyi Luganda baba mu nkume kano tubakolere ekyabwe bambi guma ate those of you who don't know Luganda, should I use English? Why even English is sometimes a problem. But don't worry, where you are going, there is no much English. There is some funny English they speak there. Yeah, me go there, how much? Where are you? Boyogera olutuufu tebabitegeera olina kwogera olwo. Me go Uganda from here, where go, how much? Boba Dubai, how much dirham? Boyogera akadira muli ategeererawo dirham. 200 dirham. Ng'otambula. Kana amazzi gakusabira mukisa. Mugapanze bulungi galinga agenda okulamaga. Kale ko olemo ewa Mukama atukemu. Mwetegese. Nno muzibirizeeko. Tukole moyo wa Mukama. Mayinza nga mukatoliki wafu moyo wa Mukama ate wakimpowooze. Pozi ng'olinga bukalanga oba musale y'okusumululwa. Ng'endako ola wakimpowooze. Amiina. Kale mujja kungoberera byennyimba by'oba oyimba atamanyi tetenkanya. Owennanga ojja kunnyambako saba mukulu Jude. Jango fuge ai moyo mutukuvu, jango fuge ofuge munze, jango fuge ai moyo mutukuvu, jango fuge ofuge munze, jango fuge ai moyo mutukuvu, jango fuge ofuge munze, jango fuge ai moyo mutukuvu, jango fuge ofuge munze, jango fuge ai moyo mutukuvu, jango fuge munze, jango fuge ai moyo mutukuvu, jango fuge ofuge munze, jango fuge ai moyo mutukuvu, jango fuge munze, mungendo zaffe jango fuge ai moyo mutukuvu, jango fuge ofuge munze, jango fuge twena tuyimbe moyo wa Mukama jafuge mufe, ajafuge mungendo zaffe zino munze, jango fuge sibawulira, jango fuge ofuge munze, jango fuge ai moyo mutukuvu, jango fuge ofuge munze, jango fuge ai moyo mutukuvu, tukukowola ofuge munze, eriso bantwa kushaba omoyo likwera shumoishe ontwe embere litumanya muturia bana bawe ai
Yerusalemu okichuza entuma sawe no moyo likwera erizoba twa kushaba Sebo,
Mukama Katonda tumukola tuteko akuwa magezi. Come Holy Spirit, welcome Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come and guide us, come and know us, come and surround us, come Holy Spirit, with your power, with your guidance, with your anointing. Jangu moyo mutokirivu, jangu moyo wa Mukama, oke ku bantu bano abagenda okutambula, jangu moyo mutokirivu, jangu bakeko obalambike, jangu bakeko obasomolole, jangu bakeko obayimuse, jangu bakeko buli mbere baliko ebafeeko, buli mbere baliko ebafeeko, buli wa Mukama atambule, buli wa Mukama atambule, abayambe abasomolole, buli abaliko ebikoligo, buli mutokirivu abitwale, abaliko sitaani mutokirivu amutwale, abakolibire banyike ebikoligo nambike bisasi nabike mutambule, mugende mugagabale, mugende mufune, mugende mbere b'amaanyi, malangirako omukisa mu maanyi ga Mwoyo Mutuukirivu, malangirako amaanyi, maanyi ga Mwoyo Mutuukirivu, malangirako obuyinza, maanyi ga Mwoyo Mutuukirivu, mugende mugagabale, obwavu muvwemu, obwavu baveeko, ebyabasaba bikotoke, enjegereza obutoke, obwavu bufuuke lufumo, embeera ekyuke, mubeere b'amaanyi mu nsi muno, musobole okuza abaana bammwe, musobole okwesimba, musobole okufuna, mwena balangirako amaanyi, balangirako omugagga, balangirako ebirungi bya Katonda, balangirako obulamu, balangirako obukuume, omukono gwa Katonda gutambulenga nammwe, amaanyi ga Katonda gatambulenga nammwe, ebirungi bya Katonda bitambulenga nammwe, mwambale emikisa, mubeere b'amukisa, mugende musije mugenda, nga muliko omukisa, mugende mufune, mugende muwangule, mugende mufune ebirungi, mulabe obugagga, mulabe obugagga, mufune byonna bye mwetaaga mu nsi musije mugenda, mwenna abaliko embeera esobola okuziyiza okufuna omukisa, embeera gy'okujjako ekujjako buli mbeera ebadde yakwata, okujjako buli kimu ekyabadde kyakuwamba, mwambala omukisa, basabira omukisa, balangirako omukisa. Amiina. Kale kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Tolaba awo. Olumu osaba n'osabako bw'otyo ng'oli wuwo. Tolaba bamugenda eyo gye mugenda, abantu balina ddiini. Mujja balaba nga n'entambula n'enjogera nga taliimu ddiini. N'engeri gy'agaayo engongo laba taliimu ddiini n'akamu. Agigaaya n'obugumba n'abulya na busungu. Sebo mwami Ssennyonjo, mwebala emirimu gino, mwebalire ddala. Kale bannayuganda nga bano be twetaaga mu nsi, naye omuntu n'abeera mu nsi nga talina kyagatta. Ali awo mukulembeze naye nga talina ne kakoledde bantu. Tagyebali. Amasebo weebale nnyo, weebalire ddala. Bano abatoga bano bakubira obulungalo. Mubasabiranga omukisa. Nebaza ttiimu yonna eya Cashin. But thank you for cashing in. Thank you for the beautiful work you're doing. Mwizo okumbuuza fazo olaba ali wano kyati ennaku zino ali aido. Abakulu bano bazzeeko ewange empigi ne bajja ne batuzimbirako church. Yazina ttiimu ye. Bonna nga banyirira bitya. Nange bansanze ndi sitade ne mbalisa n'ekalike mutegedde. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Abasiraamu musonyiwe. Uzo tegenda. Bannange nebaza Mukama bakuumye. Bameka batawulira Luganda yadde. Mwena muli bakulu. Abaana bannambi nga baaba. Temuwedde mu ggwanga. Abasajja be n'abasajja. Okay. Kozi mbadde njogera ki? Nabagabudde kati bitubireke. Yinza okutaataaganya amadiini agamuwa. Njokulaba nti bawadde kiweebwayo. Ennaku zino mwediima mu ngeri y'amagezi. Oleka father n'etuggula n'ayigiriza naye ng'akuliko n'ogamba kale kamulinde ku kiweebwayo sijjamu yadde ekikumi. Atadde. N'okulaba abantu bawadde bangi ekiweebwayo 3,000 n'ogamba musomesa byenzibe oba zeezo. Naye nga zeejo tebawaddeyo beediimye olw'ekigambo ky'oyogedde. Bannange nebaza Mukama Katonda abakuumye bannange. Mukama yebale bakuuma, yebale balabirira buli omu gy'oyise. Gy'oyise yonna gy'ofumbye. Mazima abasajja bazibu. Nze bannasinga nali mukazi oba nali badde baani yandimbakizza simanyi. Embeera embi tebeereka. Musajja najja tanaabye awunya omwenge, musajja mwavu nga n'entuyo giwula zitongolo n'obwavu.
naye nga mazima tolina woolaga n'onywera bunywezi n'ogamba kamale gabeera ku musajja ono w'engerigeri naye bannaye mwebala emyaka amala buli omu wootuusaawo mutubye muli baveteraani bannaye nebaza mukama bakuumye gye muvudde yonna yonna eyo naye okulaba nti oli wano kiba kitegeeza era mukama katonda alina bwakutuusizza era abantu bulijjo mbagamba gwoba obuusabuusa mukama gyasobola okutwala lowooza gyakujje mukazi gwe oba musajja gwe gye wazaalibwa gy'otobedde n'olwana masajja n'ogezaako wano ne bakufera ne bakukuula naawe n'okulaba okudde n'okola bino kanootuuka wano katonda abadde naffe banaye tumwebaze katonda yeebale nnyo katonda yeebale jakumwebazanga emirembe gyonna jakumwebazanga omutendesa katonda yeebale nnyo katonda yeebale wamma yeebale jakumwebazanga emirembe gyonna jakumwebazanga omutendesa emyaka gy'omaze mu nsi muno ogyereko bwani nnyabo ebirungi by'ofunye mu Uganda biri ku bwani entalo z'okobye mu nsi muno nzereko bwani ayi mukama anyambye eddiini gy'osoma mu nsi muno eriko bwani katonda yeebale nnyo katonda yeebale wamma yeebale jakumwebazanga emirembe gyonna jakumwebazanga obuteddiza katonda yeebale nnyo katonda yeebale jakumwebazanga emirembe gyonna jakumwebazanga obuteddiza atenderesebwe omukama atenderesebwe omukama katonda w'amagye atenderesebwe omukama agulumisebwe omutonzi w'eggwolesi mu kifo kino we tuli mu ddoboozi ery'ettongooli wamma engoma ezo ne mu nnyimba omugoye embusi n'amadinda wamma ku makya we tugolokoka ate mu mirimu egya buli ngeri wamma mu ngendeeza buli ngeri ekiro bwe bwebaka otulo wamma atenderesebwe omukama atenderesebwe omukama katonda w'amagye atenderesebwe omukama agulumisebwe omutonzi w'eggwolesi tenderesebwe omukama tereza ekidongo atenderesebwe omukama agulumisebwe omutonzi w'eggwolesi ku makya bwe tugolokoka wamma mu mirimu egya buli ngeri ate mu ngendeeza buli ngeri wamma ekiro bwe twebaka otulo ate mu kitambiro ekitukuvu wamma mu ssaala eza buli ngeri wamma musanyu nga twesagambiza ate mu nyiika bwe tunakuwola basamulayika eyo muggulu ate bamalayika eyo muggulu abatuukirivu aba buli ngeri abo bannamukisa abajulizi wamma atenderesebwe omukama atenderesebwe omukama katonda w'amagye atenderesebwe omukama agulumisebwe omutonzi w'eggwolesi fenga tukyali mu nsi muno wamma newe tuligenda mu ggulu eyo etwesiime nayo olubeerera oyo emirembe gyonna mu ggulu atenderesebwe omukama katonda w'amagye atenderesebwe omukama agulumisebwe omutonzi w'eggwolesi wamma atenderesebwe wamma atenderesebwe omukama atuwadde mwoyo we wamma atenderesebwe wamma atenderesebwe omukama atuwadde mwoyo we nze nyiza ntya obuteebaza mukama wange nsiima nze nyiza ntya obuteebaza nompadde mukama wange nsiima kale kubira mukama tukwebaza njagala oyogera engalo ez'amaanyi goyogera n'ebigambo twebaze mukama tusse wano olwaleero mukama twagala okwebaza tukuyimusa mukama tukutendereza kuba oli katonda ow'amaanyi nkwebaza mukama abantu bano bonna
buli omu gy'avudde bwe bayiseemu byonna byonna bye balina obuwanguzi bw'otuuseeko kubengali ez'amaanyi mukama ng'omwebaza oyakuwadde obulamu n'akukuuma n'akulabirira n'akutuusa wano twebaze mukama tukwebaza. We bless you and sanctify your name. You are the omnipotent God, the omnipresent God, the omniscient God, the powerful God, the loving Father, the merciful, the compassionate. Namugereka yonda rugaba tukwebaza mukama kuboli w'amaanyi tukwebaza mukama byonna byotukoledde tukwebaza mukama kola kimu kyonna ekirabo eky'obulamu n'otaasa abalabe n'otulwanirira tukwebaza mukama yogera ebigambo eby'amaanyi mukama yakutaasa n'akulwanirira n'akuyamba n'atambula naawe kale mwebaze Thank you, Lord, for all our success, for all our life, for your providence, your protection, your guidance. We thank you because you are God. We thank you. We bless you. We sanctify your name. You are mighty God. You are powerful God. We thank you, Lord. We say thank you. We say Yarama, Asante, Afoyo. Amen. Kale da mukbengaleza amanyi gaza mukama. Singa mbadde eri okunabanga abaddeko enguuli ebimuweddeko kati kanyigirizeyo obugambo nga bwobwo byenjagala okuyigiriza nekisooka bannefe abakatoliki tulimu ekintukuvu sirina kuyimba nnyimba zino mukama waffe agenda kufa katulina kuyimba nnyimba za kimpowooze naye nga tulimu ekyentukuvu tujjukira ekintu kimu mukama yatufiirira ku musalaba n'atulaga nti atwagala. Oba okufa kwa mukama ku musalaba tekisobola kumatiza nti mukama akwagala tewali kiri kumatiza. Buli muntu ali wanandaba oba olina bizibu ki oba oyiseewa kintu kimu kyolina okumanya nti mukama akwagala, mukama afaayo, mukama takulinaako tabu, takulinaako buzibu, mukama takukyawanga, takwerabiranga. Buli woddawo noloza nti mukama yakwerabira obula mukama afaayo osanga omuntu ng'ayomba ye mukama namukola ki nampisa mu bino okukasa yali kuyisaamu oba gwe byeyisaamu olumu tusalawo bubuli nosanga omusajja agenda kukuulira ddala n'ogamba kamuzaale n'omanya naye ng'olaba agenda kukuula bannange mukama akwagala epointi esooka kati wiiki eno yesu agenda kwetika omusalaba ku Friday tugenda kunegguli omusalaba mu nsi yonna tugenda kwetika egguli omusalaba. Kati omusalaba ekinakyo njagala kukyogerako the cross. There is a power in the cross. Omanyi fe abakatoliki omusalaba gwaffe guliko Yesu ekitegeeza nti buli musalaba gwonna gw'ofuna Katonda agubeerako. Mukama aba naawe ng'ogwetikka era Yesu ono yeetika omusalaba n'agwa nagwo bw'asituka emisalaba gye gituwanguza agazibu ge gatuwanguza era abantu abamu buli watuuka ku buwanguzi bwonna manya emisalaba n'agazibu g'oyiseemu ge gakutuusa ku kirungi ku buli mbeera ekukaabya amaziga agamu ge mukaaba mu nsi gaba gooza maaso go nti waliyo amaziga agesanyu agajja mu maaso. Ebbanga lyemaze mu bwafaaza nduse ne manya Yesu nga bwe yeetika omusalaba n'ayita mu byonna ne bamukomerera ne bamuziika naye n'awangula. Omusalaba gw'omukkiriza tegukomekerezebwa na feeriya. Omusalaba gw'omukkiriza gye guggweera wabeerayo obuwanguzi Yesu nga bwe yazuukira. Abantu bagamba bulijjo nti ebizibu si bya lubeerera, amaziga si ga lubeerera. Ebizibu nga byajja mu bulamu bwo bijja kutuuka bigende. Kati ne baza Mukama era bannange wiiki eno mwenna abakristo Friday mugende mukole ku buli omusalaba. Amiina. Ekyo nno nkimaze. Kati njagala beebaza mwebale kwerwanako abantu bonna mbagamba
waliwo embeera gy'olina okukoowa. Buli obeera comfortable mu bwavu guba musango gwo. Mulina okukoowa embeera embi owulire nga togyagala. N'abo abagenze mu nsi z'ebulaaya ne bafunayo ebuzibu era kale ogenda n'olwana luno Mukama n'omugamba nyambira eyo. Olumu osaba Mukama naye nga talina wakuyambira. Ng'ojjawo nga tolina kyakosaba ssente naye zaaki kale. Zaaki. Ssente ozagala zaaki. Kulya buli kiki. Kati mwebale kukoowa bwafu na mbeera mbi. Bwe nnengera abakazi nga muli bangi nziramu amaanyi. Mwe bannakazadde b'eggwanga. Genda okole ku ssente omusajja aleme okukunyooma nnyo. Olumu abakazi bali mu maka ekibafumbyayo singa baano badda ne bwavu. Era obwavu buyambye nnyo abantu okusigala mu maka. Kuba agenda okulengera abeewaabwe baafa. Naye nga talina akyamutwala myaka gigenze. N'agamba kambeere wa mwami Kajoba ate naddawo. Naye mwebale kukoowa mbeera mbi. Mwebale kwewaayo n'ogamba nakupadde gyendaga simanyiiyo. Waliwo n'agaloboozi gangi nnyo ge tuwulira. Agali mwezi sinoga ne kangende. Ensi eno twetaaga bapambanyi. Tetwagala abantu banafu. Mwebale kwerwanako, mwebale kubeera wano. Buli muntu gwenda na wano nkulabira mu tuluba ngeri abesanga bagenze mu loan section abagenda okwewola. Omuntu yenna yeewola gwe mutima gwenjagala mubeere nagwo. Mubeere basaabalwanyi. Mubeere abalwanyi. Buli wootoba n'ensi okuteramu obwangu. Buli woosoba buli wootoba Mukama n'akulengera ng'otoba naye akubwa kubanga alina yayongerwako. Mwebale kukoowa mbeera mbi. Mukowanga embeera mbi. Mukowanga embeera embi n'olwana bwezingirire okulaba ng'ogikyusa. Omuntu bw'ozaalibwa mu bwavu ogwo si musango gwo. Olumu tuzaalibwa mu bazadde baffe nga bazanyira mikisa n'ozaalibwa mu bwavu nga musula bubi nga mulya bubi naye oyina buli mukisa gwonna mu mikono gyo. Mukama kye yakola eky'amaanyi kwe kuwa obulamu. Oba olina amaaso oba olina emikono ng'olowooza kino kye mukoze Mukama kyakusuubiramu ensi kyekusuubiramu okutetenkanya okulaba nti obaawo. Okuzaalibwa mu bwavu si musango gwo. Naye bw'ofiira mu bwavu nti guba musango gwo. Olina okutetenkanya n'olaba nti obaawo. Essente y'entuuyo ewooma okusinga enzibe. N'emirimu gyano mizibu nnyo n'obwamalaya bwakuno buzibu. Obwamalaya bweri bwanjawulo ko temugenda bukola. Naye obwamalaya bwakuno buzibu.